Ensonga za Bruno K teekako ne mwana muwala Jaria Walder zikyagenda mu maaso era imbu zandibaamu omukwano era nga essaawa yonna tulinda butambi bwa kiseegu. Gwe kino ogenda kuba okyogerako ki? Ffenna abasinga tumanyi enkola ya mwana mulenzi Bruno K era nga alabikidde mu butambi bw'ekiseegu bungi obulimu ne love scandals. Abasinga ku mmwe ebyo byonna mubirabye, wabula ate nga ne Walder Jaria ababadde mu mufolowinga era mumanyi enkola ze wajja akola ebintu bye. Kaakati nno wetwogerera bano ababiri balina olutalo olugenda mu maaso era nga bali mu kulwana nnyo. Kati simanyi wagenda olaba akatambi kano oli ku sayidi ki? Oli ttiimu ki? Oli ttiimu Jaria oba oli ttiimu Bruno K? Nze nno Adita ndi ttiimu Jaria era nga nja kuwa ensonga zange lwaki ndi ttiimu Jaria. Naye nga kambabuuzeeko yenze Sheila Adita, gwe wena ya subscribinga ku YouTube channel yaffe wakola ekintu kirungi nno tojjanga okwo. Gwe wena atanaba subscribinga njagala omanye nti nno omisinga content jangu subscribinge okwate kade. Wabula ate gwe inga omu kuba counselors oba nga kuba memba beno channel kikakatako o commentinga ne tumanya endowooza y'okubutambinga buno bwe tuba tukoze commentinga ate era eyo gye naasinzirira okubatumirako mwena abalaba obutambi buneeno. Teweerabira kukwata ku kade bw'oba omaze subscribinga nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako. Ensonga za tugenda okutuula mu lwaleero z'ensonga za Jaria Walder teekako ne munne Bruno K wazitegeddeko. Woba obadde tunabazitegeera kamba twaliyeko mu butambi muwulirize engeri mwana muwala ono gye bali mu mukomereramu omisumaali bali mu muvuma okufaako obufi. Wabula naawe owe endowooza yo. Katugendeko mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. American nkyo kiragamba oli mu America enviiri zo zikyasensuse odde otya omuntu omugagga n'otuka ku musimu nanga kasensuse kalinganga n'omusambwa rubbish. Calm your ass down. Temuddamu tusinikirako man. Temututama. Mwe mulina n'otuyigiriza ffe empisa n'ogamba bannange bannammwe muyige empisa biki mwabaka ve Uganda timwaba talina mpisa muli wano mutusinikirako amanyi. Simanyi nali malaya. Who the fuck cares? Obuviiri bwabwe bukyasensuse. No, obuviiri bwabwe bukyasensuse. Simanyi biki. Fix yourself. Genda bakola amannyo sente zowo zambo oyamba abantu tobayamba genda oyambe amannyo go genda okola amannyo and shut the fuck up and you're not American, you're fucking African. Chobola bagenda kukuba amasasi, no one will care. Tewali agenda mukazi bamukubye. Obwo bwe bumu ku butambi nga mwana muwala ono internet emuguddeko olutalo nga bali mu kumuvuma bali mu kumulangira bajjeyo ebyamabi era nga abasinga bagamba ekyaleese olutalo n'okugenda mu maaso okuleeta olutalo wakati wa Jaria teekako ne munne we babadde nga bakolagana Bruno K kwe kukeera ku macha Bruno K n'abeera nga ateekayo ebifaananyi n'obutambi bwa bba wa mwana muwala Jaria wa Walder. Nga we mwalabe mu katambi akasooka inga Bruno K achaddeko mu maka ga maama wa Jaria Walder n'asangayo bbawe n'abeera nga abakwata akatambi. Kuffe ffenna abamaze ebbanga nga tumaze ebbanga nga tufolowinga Jaria wa Walder tubadde tetulabangako bba wa Jaria ng'era tetumumanyi. Tulabako omugongo, tulabako omutwe, tulabako omukono, tulabako bigere, tulabako bibegabiga ebintu we bityo. Ye muntu abadde ajja bbaawe mu media era nga abantu abasinga babadde tebamanyi bbaawe, naye engeri abaana ba social media gye bavulungutanyeemu okukakana ng'omusajja bamukubyewo era nga bangi nnyo boogedde ebigambo bingi nnyo ebikwata ku bbawo n'omuwala. Nze Adita kyesitagenda kwogerako kubanga nze muli nnina okukkiriza nti buli omu omuntu gw'ayina gw'alabanga asinga amakulu gw'alabanga asinga obulungi. Gwe ne woyogera ebigambo bingi nga byenkanawa tosobola kukyusa mutima gw'oyo muntu. Ate era nze Adita ntunuulira nnyo honesty y'omuntu gy'alina towards another person. Bw'abanga omusajja oyo yamuwadde ensi ffenna abasinga gye tulootako gye twagala okutuukako ekyobulungi it doesn't matter as long as yenga omuwala ali mu bulamu bulijjo bw'alootako oba bwe yayagalanga okubeeramu. She's a business woman, she's a mother, you know buli kimu akiyina ffe kye tulowoozaako. Mugagga
ayina omwami ayina abaana ayina abazadde teekako n'ebyo byazze nga akolera famire ye. Isn't that enough? I think that's enough. Wabula nga ate tetugenda kuva nga tetugenzeeko wa olutaluno gye lwavudde. Ngenda bazzaayoku katono ku flashback Jalia Wilder ng'avuddeyo okubaako byayogera. Kati nno bino byayogedde tebyataliza na mukunja atasira. Everyone that has ever eaten Jalia Wilder's money yabadde involved in this video oba in this scandal. She came out n'abaako points zayogera ezitaasanyusiza abantu. Omuno nga mwe muli Betty muganda waffe yafumbirwa mu China, mwe muli omukunja atasera mukunja wa Shiba, mwe muli ate kati Bruno K. Katugendeko mu katambi akaleese ensasagge Jalia Wilder okuvayo okulangira aba celebrities abo bonna abalemwa abatalina ssente naki ekibaganye okubanga they do prosper in life. Tugendemuko mu katambi atera tukomewo. Single omuntu yakona mu music, eh? When you see someone ga yakona mu music, it's not that really music is bad. It's because baina gatima biba siru banyaga. I'm telling you. But what did I know the nonsense byayogera mazima ebintu ebitali? Eh? Why would I give you money in full amounts? No bargain. I even buy for you clothes zogendo kwambala ku video shoot. Everything. Eh? And then you turn out no gamba. Eh? No gamba boy didn't show up. Eh? Ebyo n'ebigambo byabadde bya Jalia. Ye yavuddeyo n'akola akatambi ako ng'avumirira ekikolwa abayimbi kye bakola. Era n'agamba ensonga lwaki abayimbi baffe mu Uganda tebavaayo ne bafeyiringa musically is that nti bayina omululu. Bayina omululu mu nsonga za ssente ate nga tebayina mazima. Ekintu Bruno K kye yeegaanye wabula ate n'abaako n'obubaka bwawa Jalia. Ye Bruno K akakasa nti nno ebintu byonna Jalia bye yamutuma okukola yabikola. Awo nate mu katambi okwo Jalia mwe yakakasiriza ne Kasuku ekyaleese Kasuku okujja okuwemula Jalia. I don't know the history behind all this saga, this story. Just agenda kubanga netololamu kubanga Saliyo at the first place Saliyo bino byonna binsanga wano. Wabula nze nga adita ekinnumye kwe kuba nti ba bloggers betulina mu ggwanga lyaffe lya Uganda teekako ba tiktokers abo abatono abafunyeyo ku bunnyanya kwe kuvayo ne batandika okubanga ba disrespectinga omuwala ono teekako ne her entire family including her mother abaana ateera ne husband. Ekintu ekikyamu dear my sisters mmwe abayinako ku bu TikTok pages nga mufunyeko kubunya obutonotono you kind known mulekere ngawo okugwa mu buli story that is yes oyinza okunyumirwa oba n'oyagala obeeko ky'oyogera naye not that everything do happens you have to say or you have to say anything or you have to talk. You don't have to. There are things by'olina okuba outside box n'ogamba let me give an ear but let me become deaf. Let me become deaf or mute. You can decide to become mute nobeera nga you're not deaf. One of the two. You decide where you belong, where you want to be. Na yete kikakasa nti oyina okuvaayo ate nawe n'otandika okuteeka omunnyo mu bbwa. Mmwe mwenna abaana abasinga okuvuma omukyalo ono musula bubi, mulya bubi, muli mu biyumbe ye w'Abawarabu, mulya leftovers, mukola overtime, muweebwa omusaala mutono, temumanyi kiddako mu bulamu bwammwe. Famile zammwe muzirese Uganda zibonaabona. Iggo waba promisinga n'obagamba maama taata ngenze ebweru okukola era ne bazaddemu ne bamanya nti ozze bweru kukola. Ompulira bulungi otuuse ebweru gy'ozze okukolera ovudde ku bajeti y'ebintu bye weesuubizanga nga tonnagendayo.
Woba tonnaba gendayo omanyi bw'oba tonnagenda bweru obeera wano nga weesuubiza nti bannange ne mmala nfuna visa ne mmala nfuna pasipoti era nze bannange ne mmala nfuna mukama wange nja kukola nja kulemerako nja kuba muwulize ABCD we mutuuka eyo ne mukyusa budget wano ne neebuuza ki ekituukawo mu biseera bino nga tonnaba kulinnya nnyonyi n'ekituukawo ng'omaze okutuuka eri. Imagine oli mu nnyumba etali yiyo mwokubira embeekuulo mwovumira abantu kati nze neewuunya osula ku ttaka olya kimu oyambala ebigoye ebibi tosobola kwegulira kasenya yadde okwegulira perfume using your own money yadde olugoye oli ku mukazi ali business oriented omukazi ayina ssente ani entrepreneur omukazi omugagga omuvundu oliko omuvuma ne famire ye olw'okubanga gwe oyina ka page ka TikTok awo ne neebuuza wano we munaafuna ebizibu nga muvayo nga mutandika okukaaba eseebayambe ogenda kuyambibwa otya nga you've been one of those people abavayo ku social media ne muvuma abantu. I keep on telling you this. Onooyambibwa otya nga ffe watumanyiiza nti gw'obeera ku social media kuvuma abantu. Think about it. Nga tonnabavuma abantu sooka omanye eno gyendi what if anything bad happens wa gye ngenda okuddukira. There you decide. Osigale ng'ovuma abantu oba you put a small respect on your name. Osigaze kiri ekitiibwa osigaze n'eri ego ey'okuba nti gw'oli mukyala osigaze nakiri nti kankoleko emikwano emitono so that when ndiba nfunye ekizibu bajja kuvayo bannwanire. Yenze Sheila Adita kansuubire nti akatambi kano kakutuuseeko bulungi nnyo we kaba kakutuuseeko olina okundaga ekintu kimu kwe kukomentinga nze mmanye endowooza yo gwe nga subscriber era nga omuntu akulembera channel eno kikakatako okukwata kade nga buli video yonna gye tuteekayo ekutuukako bulungi. Nsanga ku Instagram nkubiraako ng'omaze okufollowinga ku Facebook mbeerayo bulungi ne ku TikTok ate era mbagala nnyo.